kasokedde bawaana bayimbi ba Uganda kukuba Lugogo Cricket Oval nejjula olunaku olwaleero kiriza nkwanjulire omuyimbi ono Kayingo mu kulya mu ndago bwakwata akazinda byalo ayimba n'ennyenje ne zisenguka alina eddoboozi esseeneekerevu alina eddoboozi eriwoomerera buli munnayuganda eyeegombye okuwulira enguliko ono alina hiti kabonamawanga ayimbe ku stage ez'ensi yonna nga wenjogerera kaakano oluyimba lw'ennaalunaalu teruva ku countdowns eza radio kosa ne TVs mu mawanga gano wammanga okuli Puerto Rico okuli Mexico okuli Thailand okuli Korea okuli Vietnam kosa ne Japan wenjogerera kaakano balutadde ne ku billboard mu ggwanga lya Zambia Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gye yaddugalira gyali kaakano gyagezako okulaba ng'afuna obulamu n'ezimu ku nnyimba ezimuleetera okuwulira nga Katonda ali kumpi naye kwe kuli oluyimba lwa Nnaalunaalu nga luno yalukubira mu ngoma ey'akadodi omuyimbi gwenkuleetedde si mulala ye Ssemugga Siraje ng'amannya ge agakuba endongo ye mukulu amanyikiddwa nga Ssaalongo Siraje ng'afubutuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe mu disitulikiti emanyikiddwa nga eya Mukono wenjogerera kaakano yalina likodi etasuubira kumenyaawo anti yakubye Lugogo Cricket Oval n'ebooga nga gwe kennyini tolina wooyisa kigere okutuuka ku stage zagenze okuwera ssaawa 11 ez'akawungeezi nga geeti bazigadde nga namungi w'omuntu ali muli eri tosobola na kufuna woonyampira nga ne w'okuba omukka tegusobola kukukuta kufuluma gusigalaawo wennyini w'oli olw'okwenyigiriza era zagenze okuwera ssaawa 2 ez'ekiro nga baleese ne AC bannayuganda abangi enkuyanja abazze mu kivvulu kino basobola okufuna we basiza Ssaalongo Siraje yatandika okulya mu ndago emyaka 7 emabega anti yatandika okunnyonnyogera eddookooli mu mwaka gwa 2007 mu bitundu by'e Mukono omukulu ono gwenkuleetedde akuliridde mu myaka wadde musajja mumpi kimpi Juni naye ku talenti n'obwongo kwatudde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa muzigo oba Meeyi mu lulimi olunyaanyimbe omwaka gwa 1995 ogattagattamu gy'emyaka 29 beddu gye yeetisse ku mboona y'omutwe gwe ekivvulu kino ekitalimenyebwawo mu byafaayo bya music industry wa Uganda kyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Ssebaaseka omwaka 2024 ku kisaawe Kayingo ekibadde kimanyikiddwa nga Cricket Oval ssaawa za kaka n'abateesiteesi bali mu nteeseganya za kukikyusa bakituume Ssaalongo Siraje olw'ebyafaayo bye yatadde mu kifo kineeno Ssaalongo Siraje alina ennyimba ezikuwa mu nsi yonna hiti kabonamawanga okuli Nnaalunaalu gye nakutegeezezza alina mu maaso awo teekako oluyimba olwakabi olukubwa buli wamu baluyita eddaame alina oluyimba lunantanyigirwa mu ttooke lunantasibirwa kkubo olumanyikiddwa nga Nabbuto alina international collaboration okuli ey'omukulu amanyikiddwa nga Palaso eyo yakagita alina kolabo ey'amaanyi ennyo gye yakola ne Rasta Pimpina ono Rasta Pimpina ayimbira mu disitulikiti ey'e Mukono ava Kaalamatendo Kittante yakulira abali b'enkwacyo mu katundu ako bakuba oluyimba hiti kabonamawanga eyaleka bannayuganda nga basula mu ngatto buli lunaku nategeezeddwako nti waliwo bannayuganda ab'olubatu ab'omunyoto abavaayo ne bagamba mbu Ssaalongo Siraje si bamumanyi bamutegedde kaakano bwe baalaba posters z'ekivvulu kye e Lugogo nategeezeddwa nti basasuddwa akasente bagezeeko okwewuddiisa naye mu Uganda ne weebuuza omwana ow'emyaka 2 eyakazaalibwa ategeera Ssaalongo Siraje ye muyimbi yekka mu Uganda amanyikiddwa booda ku booda njagala nkukakasi gwe wenna munnayuganda nti yono omuyimbi gwe tulina ow'ekyasa tonyumya baakamiliyoni tonyumya bonna be wali omanyi walu n'abantegeezezza nti byefuuye akasente yafunye wooloolo we n'amuwa akasente ajja amufuuwe wabula ebyo ebigambo byanjwanjwa namungi w'abagagga eyeeyiye e Lugogo be bamufuuye akasente wamma enduulu netta abalabi kkiriza akukwase munywanyi wange ono amanyikiddwa nga omwana woota eyabadde ku gurawundi akutuuseeko ebisingawo ku ebyo nze omwana Soda namugereka Ddunda akunkuumire Ssaalongo bakubira ddala Ssaalongo bakube bano
bano basobola Ssalongo kuba bukubi Ssalongo bakubire ddala Ssalongo alalala bano tebategedde Ssalongo, you've made history. Finally Ssalongo Siranje making history. Ssalongo Siranje making history. Ebyali ebiroto bituukiridde. Lugogo cricket over wumye fire. Lugogo Ssalongo Siranje amukubye. Lengera namungi wa muntu wano. Export TV to the world.